tamulabadde muvumu nga waliwo kyalugano ga musajja ono bw'omulaba ku mbeera ze naye nga waba kisimbyeko sira aba kisimbyeko ng'ate akyonanga bamunzite mukoleki n'akisuulawo gansanze waka ku ssaawa nga 6:30 kubanga nze nina ibba basula kumpi awo era basinga bangi oba batatabikiri wadde batamala emirongo bagansanze ag'okufaako naye nga mbadde nkimanyi nti ali mu ddwaliro tumanyi nti waliwo enjawulo ey'amaanyi egenda okubeerawo naye nga tumanyi nti Mungu ate ye agira nga wabalabye bigenda kukyuka buli nali mula kubanga ebiseera ebisinga yali anjagala nnyo tatera kuyitawo nga tambuuzizza obadde ava mu nyuma naye bagamba mulwadde taliiyo kubanga obadde bwanyiikirira ennyo kyatuuka noga yatumya bansaleko enviiri ng'ali waka neŋŋamba obulwadde bukoze eki bususse awo ne bamutwala mu ddwaliro olwo saddayo mulaba abadde mu ddwaliro atusuubira nti anadda ati agenda kuwona tekyetaagisa mulaba mujja mulaba tuwulira amawulire nti wono agenze muganda mu mukwano gwammwe siyinza kwogera nti oba mukonjere w'ensonga ne kugamba nti twafuka baluganda okubeerawo kwe nange ng'akyali omwanyi ng'akyali mu munno sajja akyali muvubuka akanyumba kakali kasulamu tabeerangako nadde mutawaana nomuli n'ogumu ye muntu omulungi lwakuba nti abantu bamanyi era kino nti bamulaba akambuwala ekola bwati naye muntu wa ddembe ku kyalo kyonna era ekigwa awantu wonna buddako bye abakutuuseeko nze wange badde ayingira kyere twafa mu by'omukwano naye twafuuka baluganda olwaddala ennyo olw'omunda kubanga omuntu ama wakwagalira najja eweeka gubadde nnyo nange mamu wano agenze kunziika twakamala okuziika mwaka gumu abaddeyo era omuwidde ng'ayogera n'obwezaayo olutambi byabadde ayogera enkolagana nze naye okaba n'amazike kyokka guno mwaka gumu agenze ne bwatyo kugerako Katonda tusaba Katonda mwegwagulamuze ekisa ate ne bafa mulabagumye kubanga tebibeera byamu si bulumi nze ku lwange ate neebaza nzaani bali abatutte nzaani gwaleseewo nkimanyi nti nange nkola ki nange ŋŋenda nkulegama nina kuguma ffenna ensi omuntu ateekako eyisa bulungi n'aleka omusingi nga gulabika bulungi gwalese emabega so si kufa agenze bamwogerako kibi kuguma kubanga ffenna lyekkubo n'oba oyagalagaana watu era byamaanyi kubanga tuvudde mu kisa Luganda nkugende nti ekibadde kigwe wange kyekigwe wuwe nze abadde adduka tuwadde naye nakati maama olaba bye bamujjanjaba era nsaasira nnyo mwami Sali mukulu we nze newadde maama we amanyi ogamba wulira ate maama we gwaleseewo ate maama ye waali kati olaba nti nze kubano ebbanga lyemmaze lyempangaliddeko sijja gwe nja kuwuziza eyo famire ya Sali n'oyo Tamale ate ne muganda we era yasooka kusinda bagwe nga nti buno nja kuzza abafaanana nga omanye abantu beemanya ku kyalo nga kwe bali nze lutasanga wa Sali siina mbadde Tamale mirundi gwe njogera naye omuntu olondamu nfanfe si buli omuntu omwagala okutya omulala kulaba bubi bipiriddwa nnyo kibanga wonoolaba nti bagenze batema emiti temulimu gigenda kuddamu nowoona osimba kankati tojja kuzzaamu gino gyenkanenkana eki nga nagyo kuba wonoozaamu era olaba bajja gutema nga gulina emyaka 5 gulina emyaka 3 tosobola nze kulwantunula wakati buli muntu atya kubanga oli wanaakona ku mazima ajja kufuna obuzibu obona naye se Mungu bw'atyo bwe yageze kugera kwe Allah si byangu Mungu kyaba ageze togaana. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra ku shillings 600 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Eddakiika eno zizeeko ne millions 2 naye ng'awamu ngenda kubawa millions 8 nga family. So millions 2 zino bajja kuzibona bagire nga batandikirako then millions
nga nze Mwami Kimbo wa ku nteekateeka yonna ngenda kubawa obukadde 8. Ate era ne wanaabeera nti nno wabuzeemu kubanga Muzeeta amala emirundi nze sina nnyo na kyakwogera. Abadde yava mu kubeera omukwano gwange n'afuuka muganda wange, anzimbye mu bintu bingi nnyo, ampadde abantu, ankonekitize ku bantu okuva ebweru, ab'ebweru abaawa buli muntu yenna. Leero bwe kijja wano mu Uganda abakungukungu abo bonna bonna be yakolanga nabo abaawanga buli muntu yenna amugamba bugambi nti mmanyi Mwami Kimbo w'oyo, so kimpadde embeera okubeera nti no byonna. Mbasaba tukwataganire wamu. Famire yange badde yamutegeera, famire yange nga muzeeyi ne bwe tumuyitawa ne tumugamba nti no kino okuviira ddala mu 2017 ng'ajja maama owange ye nga yiwe yabulidde amawulire ago yazirise n'okuzirika, kubanga babadde batera okuwuliziganyako ng'abakulu n'abakulu. Muzeeyi alina ebintu bingi byampabuddemu ne byanzigyeko n'embeera okutambulira awamu yonna. So tugenda kufuba okulaba nga buli kimu kyonna, era sigenda kuva wano ngenda kubeerawo nti buli nteekateeka yonna egenda okubeera nti no yeetaagisiza okubeera nti no tugyenyigiramu, tugenda kubeera nti no tukwataganya bulungi. Mukama Katonda agira akyagumya buli omu, tulabe nti tusobola okukwataganya. Tusobola okubeera ng'ayitawo mpolampola oba asobodde okwagazina neyeetema kazindaalo n'asobola okugenda ewa muganda wange Bivule, tusobola okugenda mpolampola, tusobola okuberekera taata waffe, muganda waffe, mukwano gwaffe mu kitiibwa ekyetaagisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola Biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati, okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba Veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira.